Enkumi n'enkumi z'abakungu bazibeera mu kuzikiriza lweza gavumenti Profesa Edward Kiduma Kubuye Katete Kalasa Mugumuli Makulubita Luweero abakungu ba gavumenti bakulemedwamu omumyuka wa President Jessica Alupo Ssaabaleza gavumenti Kirwa Kiwanuka Minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga Kinuka Hindo Tafire ababaka ba Paalamenti n'abantu abalala bangi kukulemedwamu omulabirizi w'Oluweero Wilson Kiseka ategeeza nti omugezi Makubuye alese omukululo ogw'amaanyi mu kanisa kwabadde agikolera buli ekyetaagisa ng'ateekamu ebintu by'ekkanisa ng'ateekamu ssente nebitambula tugamba gwe wandikise facilitator sponsor kwega sponsor physically ne mu magezi wano. Katikkiro Kika Kyefumbe Ssempala Sibagala Kigoze ategeeza nti omugezi Makubuye ekika kye kibadde kimwenyumirizaamu. Abadde muwamagezi wange ku nsonga z'amateeka naddala ku by'ettaka eryebaka. Omugenzi tunamujjukiranga olw'obwetoowaze bw'abadde nabwo nga buli muntu amutwala nga wa mugaso. Bamuleka nga kulemeddwamu Leah Nanteza beebaziza Katonda olw'obulamu bw'awadde kitaabwe kuba yava mu kufuuka taata n'abeera mukwano gwabwe. Twebaza nnyo bannabulemeezi bali annaka okwagala honorable tubasaba temutwerabira weetuli ffe bammwe. Taata waffe obulamu bwe bwonna abadde asonga ebintu mukulu era fenna tuli wano tuyimidde mu maanyi nga tumanyi mu ggulu gy'awummudde. Beebaza buli muntu yenna yakola ekisoboka okutaasa obulamu bwa kitaabwe ssaako ne nnyabwe amulabiridde. Njagala kuwebaza ofiisi ya president ne central government etuwakkidde mu kano akaseera akazibu. Njagala n'okwebaza maama waffe mukyala Makubuye ajjanjabye taata waffe. Namwandu Tess Anete Makubuye yeebazizza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni olw'obuyambi bwonna bw'abawadde. I would like to thank Your Excellency the President of Uganda for having taken off time to come and check on Professor in the hospital. Akaladde bamulekwa okukola ennyo okusinziira ku kitaabwe ky'abataddemu. I want to say how proud your father was of each of you. He loved you deeply. He lives on in you, and I see his strength and his spirit in each of you. Ye omumyuka wa President Jessica Alupo nga yasomye obubaka bwa President yasasidde abooluganda olw'okufiirwa omuntu abadde omugaso ennyo mu ggwanga. As a senior scholar, author, don and advocate. Some of the prominent lawyers in our country today were taught and mentored by Professor Kiduma Kubuye. President ategeeza nti omugezi Makubuye wakujjukira nnyo olw'okulwanirira eggwanga naddala ku nsonga z'essemateeka nga nkola ky'amaanyi mu ssemateeka eyabagibwa mu 1995. I therefore salute his efforts to transform Uganda and Africa to the drafting of the 1995 Constitution, which ushered the rule of law in our country. Uganda Funeral Services bakulemedde abakungubaze okuzika Profesa Makubuye nga bamukubidde emizinga 7. Na mwisho heshima toa. Robert Musanje ne Wasabeka Sendo Kagere wakisakidde guli eno lwa Bukadde TV.